Musenyi. Yes sebo. Weba kulwana. Yes sebo. Ensi kulwana sebo. Nakulemerako. Ate nini? Wewawo sebo. Omuntu omulala babikoye. Aga bino bikoze eki? Anti biganye nze ne bwe zandibadde eddakiika 5 waakiri kale. Kati sebo. Yes sebo. Nsanyusa okuwuliza. Nange bwentyo sebo. Era sebo ntwala omukisa guno okulamusa kwabo n'abatuuliriza. N'embeebaza gye batuusizaako engalo wiiki yonna. Yes sebo. Okuva ku Lwokubiri oluwedde paka Olwokubiri lwa leero. Wow. Amanya nga bulijjo Mukenkufunya Julius okuva mu Prof by Research. Prof by Research tusangibwawo ku Equatorio nga bwe tuzze tubagamba. Tejaawo eya Bombo Road w'otusanga. Yes sebo. Yes sebo twebaza abatugoberedde ebbanga lyo. Beebale kulwana beebale kubeerako. Kituzaamu amaanyi. Tolitawuliriza buwuliriza. Agoberera ensonga kitegeeza asituka. Yes sebo. Ayongera okumanya ebisingawo. Zaamu amaanyi era kituwa essuubi nti Uganda empya oba gye tulaga tulabayo. Wedda nkuwuliriza ng'oyogera ku kye bayita okwerwanako. Ya problem ya science ne research. Ebadde ekyo kugamba abantu batuuka ne bagamba nti manyi ensi erina okunkolera kino ne kino. Ne bateekawo emiziziko. Ate abasinga n'okuba n'entondo. Abantu abo abamanya bali talented oba abalina ng'oli alowooza alina kyayamba. Basinga baba n'entondo. Entondo ndowooza abantu bazitegeera bulungi nnyo. Bavaako waya mangu nnyo. Agamba mwe munneetaaga mwe munneeguya. Yes sebo. Naye nga ekisinga okuba ekikulu fe abeetaaga abantu. Fe abeetaaga abantu ensi eno erina okukimanya. Si gwe ayamba abantu wabula be bakuyamba okufuula kiki ky'oli. Obe mukulembeze, obe wa linnya, obe w'amaanyi, abantu be bakola abantu. So n'olwekyo kiba kikulu nnyo abantu okubamanya wamu n'okubawa ekitiibwa. N'olwekyo kye ndowooza kati nga bw'oyogedde ku mbeera ya takisi eyo. Driver abasaabaze be bakukola oba tebali mu takisi yo oba tojja kulya tojja kunywa n'omwana tajja kukola ki nsoma nga abani bange bawala bange ekyo nkibagamba nnyo abantu bakulu nnyo kikulu nnyo mu bulamu bwaffe obw'abantu naye n'olwekyo zo baziyita mpisa mwami Kisenyi. Yes sebo. Discipline kintu kikulu nnyo. Era mu mbeera eyo ne ba researcher kubaki disciplined kuba kina kye kikujjako wabula kikwongera obuganzi ku bantu. Discipline kwekola ekintu ekituufu wadde tewali akulaba. Waliwo abantu abeeyisaako mu bantu n'akulaga nti ndi bwenti ne bwenti naye we buziba oli ayimba nti bwe buziba bafuuka ba vampire. Kati awo batolina mpisa kuba emisano tulaga kirala n'ekiro tulaga kirala. Naye nga mu bintu byonna bye tukola mu bulamu bw'ensi bigenda na mpisa kabe research ono gwe tukola kubanga olabye nti Prof by Research abamu ku batono n'abakulaba y'abalala bangi abasoose okugatta omutindo ku bintu ebitwetoolodde nga byewuunyisa n'okwewuunyisa naye nga bituufu. Nga bituufu nga bw'olaba nti abantu kati baali tebakimanyi nti ffena avaamu ennyama. Naye mu sundowna ey'omulundi ogwokusatu baakiraba era kati abantu beefumbira akanyama kaffe ne beeriira basanyufu nnyo. Abantu baali tebakimanyi nti emmwanyi evaamu butto naye kati abantu bajja ku Prof by Research wali ku Equatorio ne beenywera kakaawa k'emmwanyi aka butto. Kiyitirivu nnyo. Ate kayitirivaako kalina akaloosa ka mulembe nnyo. Ekitegeeza nti tolina kusigala awo n'olowooza nti gundi alina okunkolera kino. Kubanga
kati nze kyenalaba mu ba police makers abawana abamu kati bw'obanga kintu ekivudde mu Europe obanga tekirimu magulu meeru omanyi bagamba nti ekyo tekisoboka tekisoboka era abamu baŋŋamba kizibu nnyo okukola bizinesi oba research mu Africa nga tolina backing y'amagulu meeru bo balowooza nti tekisoboka research yonna ey'amaanyi kubanga teri funded obanga teri inspired by West amagamba mu kiki kye mwogerako mwe mujja kulaba so n'olwekyo singa tujjawo endowooza eyo nti West bw'eba teriiwo mu kintu tetusobola kutambula ekyo kintu kibi nnyo kubanga tetubaddeko n'abantu aba West bangi nnyo idea z'omuwazi ateeka mu nkola kitegeeza ofuuka think tank we olwokuba nti ensi eyangu okukkiriza ekyeru okusinga ekiddugavu abantu ne balowooza nti ekyeru kiri superior naye nga si bwe kibeera n'olwekyo bw'otunulira bizinesi eno ey'emmwanyi singa tumaze nga tugisomesaako wandibadde olabawo police change naye teriiwo kulaba police change mu sekita eno ey'emmwanyi kuba kati nganze amuno a businessman nayingira mu bizinesi olw'okuba nti wabaawo gaapu wabaawo omuwaatwa amwe researchers fule nina kubeera na mulabu singa nakubeera na kwikotoriyo nkulabanga gwe tebakulabanako singa tebamanyi naye kati olw'okuba nti oluusi enkola y'emirimu ekuwaliriza buli wamu obeerewo ekube ku biraka kyekikuteeka ne ku risiki kuba abazungu baŋŋamba nti walalabyeko nanyinisa musanga ng'avuddeyo awa lecture ate tebamumanya wabaawo marketing officer naye kati oluusi abantu tebaagala kunoonyereza nolaba ng'omuntu ayogera ku kintu kyo akiwaako scant information n'olwekyo tulina okutandika okuzuukuka nga bannayuganda nti nga bw'ogambye bwe tuba nga bajjajjaffe baatundanga kase naffe tulina okukyusaamu tuve ku kase tujje ku bintu ebirala kati nga bw'olaba emmwanyi ng'ogikozeemu butto w'emmwanyi ekintu ekisembayo obutono it is the simplest of all naye ndaba nga kyamaanyi kubanga tetukifuddeeko naye bwe tunaatandika okuzuukuka abantu ne batandika okukamula emmwanyi kitegeeza Uganda ekyusizza olutambi olw'emyaka nga 10 kubanga omusajja yazuula emmwanyi ate yali musajja ng'afaayo singa yali tafaayo twandibadde tera abantu abawoomerwa emmwanyi naddala abantu baffe abali mu West oba abali mu bandibadde tebagiwoomerwa kubanga yalina embuzi ye embuzi ye yali agitutte ku ttale kati mu kugitwala ku ttale agenda embuzi etamuse etanidde ku muti eri mu kulya bubebizi ng'agamba ate ebadde ki embuzi etabuse kuye naye embuzi eno kiki eremedde ku mwanyi omusajja we bali bamuyita Kalidi Kalidi mu 1805 ase mu 1805 zali 10 bali mu 1805 nga Yesu yakafa 1805 eddi yali mulunzi wa mbuzi mwesiyo eyo kati ate olaba nga embuzi ze ziremedde ku mwanyi n'agamba embuzi zino ziremedde ku mwanyi kiki nga zirya nga bezirya ate bwe zisanyuka bwe zeeyagala agamba kiki kino n'akwata obwo obubala berries obwo bwe abutwalira bano ab'eddiini n'agamba embuzi zaalidde ebibala bino obubala buno naye zatamuse bulijjo zinsumbuwa nga nsikasike naye odda zimpulira munaye abakulu b'eddiini baazikanyuga mu muliro n'ogamba tubuulira totubuulira biki bino by'otuleetera tetwagala kukola ki embuzi baazisalira omusango noono Kalidi eyaleetera eyajjayoko ku bubala n'aleetera abamongo b'eddiini ne basuula mu muliro bino tebabirya
naye kati emmwanyi neewunya akawoowo otyo tebaasuula mu muliro nebakuba akawoowo agamba kiki kino kati akawoowo kalungi ate se okweyoteza we kutandikira amanyi okunyokeza okusulanga emiddo egyo gy'okuva mu muliro oba obubaani ne butandika okuwunyira mu tempo we batyo we kwatandikira naye okuva olwo emmwanyi n'esaasaana buwalabbu obuwalabbu n'egenda paka emwezi ensi zonna ez'obuwalabbu naye kati abawalabbu balyanga nnyo bagiterekanga bwe bagikamulanga ne bagitereka kati mu kugitereka naye kaatuuka nekola te coffee spirit kati bagendanga okusaala ng'akatima k'emabega atolooza kasiba oli wagenda okusaala nga empe waleka agyonoonye bagenda okulaba nga agize bw'ati okusaala egundi tayimuka omutwe teguvaawo wansi guzitoye emmwanyi ne bagiwera emmwanyi ne bagiwera naye oluvannyuma ne bakizuula nti okugikuleka okukaatuuka tekyagiviirangamu okukola omwenge kati ne bakomawo buto bukaawa nga naye tebamukkiriza kumukaatuusa young time ate kafeini n'ayingirawo omanyi kati abo baswahaba abo bajjama balya nnyo piraawo baganda bange abo mu kulya piraawo ate emisuwa ne gizirikira kati mu kuzirikira ate bw'onywa kakaawo gekulaba nga puresha eyagala kutta buki busi kati kwe kutandika okunoonya engeri gye bakozesa emmwanyi nga tebalwaziza ntunnuusi nga tebalwaziza puresha awo we badde bakyali kati paka ate wembayiyeemu kapiira k'emmwanyi akataliimu ka kafeini ate awo ne bakuba mu ngalo so n'olwekyo wadde sinaba kuteeka beesi ebuwalabbu kati Uganda olaba ekyamanyi kyekitwala ebuwalabbu bakozi abakozi bawaka oba ntegeera naye agenda abo abasajja kikye basinga okwetaaga beetaaga nnyo buto w'emmwanyi kubanga talina kafeini kati mutaba na kafeini twandifunye sente nnyingi nnyo ze bayita remittances okusinga mu kutwalayo abaana okukola obuddu oba okukola obwayaaya nga bwe babayita simanya kadaama balina amannya gaabwe nange mpulira maki bawulire kati mu mbeera eyo kitegeeza nga Uganda abalabira ewala singa tubadde tumanyi okubrokaringa deals oba okuteesa kati wano abaana abo bandibadde bakomawo ne bakamula emmwanyi ate ne bagitwala eri ne tufuna sente nyingi okusingawo kubanga abawalabbu eyo ensi zaabwe zookya nnyo nkuwulira kati mu kwokya ennyo ebbugumu liba lingi kubanga bali mu ddungu bali mu desert kati mu kuba mu ddungu kitegeeza banywa nnyo kakaawa oba kofi ono okukendeeza ebbugumu era baba n'obukopo obutonotono bateekako emmwanyi omanyi omusana we gwako ewaabwe tebanywa amazzi ga nnyogoga omanyi bw'onywa amazzi aga nnyogoga ng'enkalamata ekuluma ate eyongera bwongeze ekyo twakisoma mu secondary mu chemistry ne mu physics latent heat of evaporation nti okugyawo ekibuguma ogikozesa kibuguma n'olwekyo tusobola okutunda ng'ensi emmwanyi nga tutunda butto w'emmwanyi ne tufunamu nnyo naye nga bwe tweteekateeka okutuuka ku sseeryo nze ndaba abantu bandibadde beerwanako nga bokka kubanga eno tuli mu liberal economy bagita private sector eri more important gavumenti yaleka private sector neekola ki etambula era nze abantu ntera nnyo okugamba nti ekinsanyusizza ku gavumenti okuleka abantu ne beetandikirawo emirimu gyabwe nga tebabakuba ku mikono tuba ne freedom eyo ne tusobola okuzuulira abantu bintu bingi nnyo n'emirimu ne bafuna mingi eyo plus on them bagendera awo tebonoonekanga abali baboonekanga mukama abatwala ng'abavubuka bwe bagamba kubanga ekyo kirungi lwawa mu research freedom azuula bingi nze nabo batompadde ssente ne nompa emirembe okukozesa obwongo bwange
okubaako ne kyentandikawo ekyo kiri kirungi nnyo nolwekyo kati abatuuliza kye mbagamba balina obusobozi kubanga emmwanyi zino bazirimye ate ekyokubiri Prof. Research ebasomesezza okugattako omutindo era kyetugenda okukola omwezi ogujja ennaku z'omwezi 28 mu the great sundowner ey'omulundi ogwokusana n'omukaaga tugenda kuyigiriza era abantu okukamula emmwanyi kubanga abantu bano abamu balina abantu baabwe eyo abakulira zi Una Convention abali eyo mu Europe nga balina ebitongole bye bakola ki bye bakulira nga basobola okutambuza butono wamwanyi kubanga mbuto wamwanyi mwangu nnyo wakwanalizinga ne bamute era abantu ababa baagala manfola okubayambako n'embalaga bodies ezibayamba ne batandika ofuna mu katale aka Europe kubanga abazungu banywa ebikopo by'emmwanyi nga 8 buli lunaku naye kati balina nakye bayita addiction oli bw'aba tanywedde ku mmwanyi nga bw'olaba abanywi basigala akankana n'okkankana kati omuntu bw'atasobola okutonyeza buto w'emmwanyi ku lulimi craving eri neekola ki neggwawo bwe gweddewo kitegeeza omuntu oba omuyambi abadde tagenda kukola ajja kusituka akole ki akole naye nga emmwanyi yonna ya Uganda evaamu butto olwokuba nti Uganda tuli ku mukululo ogw'enjuba gumanyikiddwa nga ikweta ekituwa embeera y'obudde ennungi ekyo bulaba omutonzi alinga eyakirabye buli we tutuuka ku lwokubiri alina okutonyesa ku nkuba abantu bafune essanyu baleme kwekwasa basimbe ebintu ekitegeeza nti n'emmwanyi eno esobola okutundibwa mu katale k'ensi yonna kubanga Uganda emmwanyi yaffe gyerimu butto mbadde nkola research emyaka gyonna naye emmwanyi zino za Ethiopia bannakenya Brazil temuli butto era bagenze bipanga mu lab synthetic oil era bakugamba for external use towina munywa ekati owaffe olw'embeera y'obudde nga bwolaba ebibala byaffe bibaamu omukyuzi omulungi ogulina eddekerede ogulina akawoowo akalungi kati nakyo bwe kiri kati emmwanyi yaffe erimu butto kati bw'obona kamula butto w'emmwanyi ekisinga okuba ekikulu ge mazzi agasigala mu mmwanyi ng'okikazizza abamu wekabakubidde awo mu lulimi we bava addition tukiyita moisture content bitundu by'amazzi bimeka ebisigadde mu mmwanyi bwe biba bisukka 13 awo tabwe ebeerezze kubanga emmwanyi tajja kuvaamu oyiro ate bwe biba wansi w'ebitundu 13 ero nakyo kya mutawaana emmwanyi eba tejja kuvaamu oyiro bulungi kati obipima otya ebitundu ebyo 13 tulina akuuma ke bayita moisture meter moisture meter abatunda kasooli ebweru oba bali mu produce mu bijanjaalo mu soya bakamanyi bulungi nnyo era ne Prof. Research obuuma obwo tubulina toteekamu ensigo yo neepima neekubulira ebitundu by'amazzi ebisigaddemu ebintu ebisinga birina kati ng'emmwanyi ng'onajjamu oyiro terina kusukka 13 erina kuba 13 awo kati abamu kibalema kati naye oba tonnabakafuna waliwo kye bayita cracking test cracking omenya ensigo eno bw'eba ekaze bulungi bw'ogimenya bw'oti ebwatuka pa nemenyeka naye bw'eba ekyalimu amazzi bw'omenya tebwatuka yefunya bwefunya ate n'otandika okunyoola okutukamu emirundi 2 kitegeeza nti tewezezza bukalu buli bwetaagisa okulaba nga tusobola okujjamu buto w'emmwanyi kale n'olwekyo ekyo abantu basobola okukikozesa okulaba nkumanya nti oba bakazizza bulungi era kyengenda okukozesa mu sundown ey'omulundi ogwokusana n'ogw'omukaaga omwezi ogujja ng'ennaku z'omwezi 28 nkibalage obuddeemu amazzi ago abamu ekibasumbwa kati nga bwolaba omuntu ayanise kati ate kati enkuba etonnya kati kitegeeza ate amazzi gagenda kuva mu kuba gayingire mu nsigo gy'akoze eki ayanise kati ekyo tukyewala nga tukozesa dryer era ne dryer ngenda zibasomesa luli abantu badde n'embeera nti dryer zibadde katale zikazanga omusana gyeguli oba tewali musana ebintu biba bizibu
naye kati tulina dryer awa abiri mu nnya bisala n'ekiro agiyita biomass dryer ekozesa amanda gavudde mu kasasiro briquettes amanda ga bulijjo eyo dryer eyo kati eyo munteka osobola okuweza ebitundu 13 ku 100 kati eyo dryer eyo ejja kuyamba nnyo abantu mu kugattako omutindo ku mmwanyi abalimi b'emmwanyi wadde n'ekiri kye bakola ekyasaakiririgo emmwanyi badde bazitereka atewa wansi nga bazitereka wansi ne ziyingiramu obuwuka afrotoxins bazaanika mu ttaka katasobola okukola ebyo n'olowooza nti onaakola butto w'emmwanyi olwekyo tujja kuba tuyigiriza abantu okugattako omutindo ku mmwanyi kasita oweza ebitundu 13 ku 100 oba okimaze ate kyangu nnyo bw'oba tolina kamoisture meter omenya bumenya kasita emmwanyi ebwatuka mpa emirundi 2 omanya etuusa okunyigibwamu butto oteeka mu kyuma nga wali ensimbi ziwooma ensimbi ziwoome nga sente ziyiko ziraba kubanga kabutto k'emmwanyi kalina dimandi oda z'emmwanyi z'enfuna eza butto sisobola na kuzimalayo singa nali police maker omanyi nga bwe nagamba wiiki ewedde Professor Pierre Olumumba yatugamba nti olusifa ababa ne ideas tetuba n'amaanyi naye tusaba Katonda naffe atuwe amaanyi kubanga awo ngamba bugambi police nti Uganda you were exporting coffee oil wali nga nkonako stampu ng'olaba foreign exchange bwetuuka wano ng'olaba abaana bwe bavuga ziserali wano olaba enguudo zonna ebinnya bwe bikola ki bwebiggwamu kubanga abazungu bwe banga bayimiriddewo ku mmwanyi ate ng'emmwanyi tebagirima ngaffe abalina ettaka eririmu amazzi agali fresh eririmu ebiriisa abalina obuso obusobola okugimusa ensuku nga tukyakaaba obwavu then there is something wrong kubanga Europe awo osendinga zino bilateral trade oba zino conferences ze babeeramu abakulu ogamba bugambi fe tulina lita z'omwanyi 8,000 oba bukadde 10,000 nga tuguza Europe yonna America kubanga abazungu abo tebasobola kubeerawo nga tewali mmwanyi lwaki obutiti bwe bujja omusaayi gufuuka ddalo bakiyita dormancy naye buli wanywa ku kamwanyi akyamuka era singa akamwanyi tekaaliwe bandibadde tebazaala naddala mu winter kubanga omusaayi gwonna guba gufiizinze naye gwanywa ku mmwanyi omusaayi guddamu ne gutambula n'asobola n'okukita procreation n'azaala n'okuzaala oba n'afuna omukyala n'asobola okwetikituli omwana naye nga kitegeeza nti Uganda tusobola okufunamu nnyo naye nga bannaffe tebannaba kukitunulamu nnyo naye kyemanyi bajja kutuukayo abantu nga ffe kigenda okutuuka nga n'akatale ka wano weekali kubanga abanywi b'emmwanyi ne wano weebali era tubaguza oyiro waffe na mukwano gwange Katabazi Gerard nanyinge yakola volcano natujja twalya ne President Obama emmwanyi mu America omukwano gwange nnyo twali ffenna Arusha nga tutandika nabolaba bebe kulu we yali ne kamiliyoni Nairobi naye twali naye Arusha kati nga buli we twebaka nga ajja n'emmwanyi ye naye mpunyirira ekiro kyonna ngamba omulenzi ono ampunyiriza emmwanyi ne zisaanikira n'obuloosa bwange emmwanyi kino kiki ngamba omanyi ngenda kusalira amagezi ekiyita waggulu otega wansi naye ngamba kankole oyiro ate teyakomawo ewange nangamba kati gwe tutundenga oyiro naye yangamba tosobola kunsinga ku mmwanyi namugamba okakasa ngamba nze ndi barista mpangudde championship ngenze Italy ngenze mu America kati tukolagana emmwanyi aye atunda kaawawe nze ne muwa butto n'aguza abantu be n'olwekyo kye bayita synergy naffe wano akatale k'amaanyi kuba ffe lita y'emmwanyi butto tumugula 2,000 mu bunafu bwaffe lita tugigula 2,000 kitegeeza ekidomola kivaamu obukadde 4 ekidomola ekitya ekya butto ow'emmwanyi ng'ate ezo ekidomola kivaamu kilo 10 bwe mba ne kilo 10 ez'emmwanyi zivaamu ekidomola kimu egyo gyemitwala ogambye 2,000 buli lita 2,000 buli lita kati lita 2 bwe bukadde bumeka obukadde 4
kati bwe bukadde buna ate bwe buva mu nsawo emu ensawo emu isize kilo 100 kati kilo 100 buli kilo etera okuba ku 2,200 aha kati 2,200 singa oli abadde atunze ensawo ye yandifunyemu emitwalo 2 Katonda wange yandifunyemu emitwalo nga tuli beebafu kati ati baba tabasajja bwe bagaggawalidde mu variation akuguza ka microchip naye nga akataddemu siringi oba senti emu nakakuguza emitwalo 2 aba omanyi bw'ogattako value ofuna nnyo okuyisaamu nnyo kati n'olwekyo ensi yaffe bw'enaazuukuka nemanya nti variation is the way to go naddala ku bino ebya nature tusuubira tujja ku striking nga tufuuke first world country tuba tujja kugira naye nga ebyobugagga byonna tubiina naye oluusi endabayo ebintu galubindi ze twambala teziraba bulungi ndowooza naye nga okubanga olaba difference eyo nene ate kati nze ngaba sente ntono naye olowooza okwesanga bali abawalabu nze mbaguza obukadde 10 ekidomola obukadde 10 obukadde 10 kitegeeza nti mu mwanyi wano Uganda zeproducing obukadde 4 tusobola okufunamu trillion 4 buli mwaka trillion 4 zibeezaawo obunansi buli omu nga takoze naye nga gavumenti ekola enguudo amalwaliro ezimba naye nga zivudde mu mwanyi kati njagala tulabe abantu nga bazuukuka kubanga leero wendi enkyanyiza obutakola ki obutabaawo kubanga no one is immortal tuwano ensi tuliko tuli bagenyi neiba wange Segamwenge we yagamba nsi tekungulwa tuyitamu buyisi tukosa mukisa guno musandawuni egenda okubaayo wiiki ejja manya omwezi ogujja ennaku z'omwezi 28 osooka ofuna amagezi nkuwulira wadde tonabatandika kukola naye sooka ofuna eki amagezi bw'ogafuna ne bayitawo emyaka 5 kyoyize osobola okiteeka mu ki nkola tekitegeeza nti buli ajja okusoma agenda kuteeka mu nkola olunaku oluddako sooka ofune amagezi ogatereke mu medulo bulangata awo embeera bwetuuka oba bw'olitayalinga ebintu obiteeke mu ki mu nkola n'olwekyo by research okugatta omutindo ku mwanyi twandigase omutindo ku mwanyi mwami Kisenyi tetusirika weewaawo mulaba mundu mpanvu ze zikuuma factory nkuwulira ng'olaba emotoka biyingira bifuluma naye tekituyamba nga neiba waali bubi ekkulu mu bayibuli ligamba nti yagala munno nga gwe bw'okola ki yayagala abakkiriza baabagamba baabuuza nti taka ki erisinga okuba ekkulu ono babuuza Yesu n'abagamba yagala munno nga bw'okola ki nga bweyagala lavananaza so okwagala banno kitegeeza okubasitula nabo bafune ku kirungi kyofunye n'okumanya gwe ekyokola ki kyomanyi olwekyo tuli ku proof by research awo n'atayagala kulinda sundown asobola okujja ne tutandika okulaba emwanyi eno ngegye tugizza kugikomyawo mu limelight okugizza engulu bizinesi ebadde stagnant teyeyongeddeeko nze kyembagamba abali mu bizinesi nti bizinesi yammwe teyeyongeddeeko nga bwe yali mu 1900 era bwe tukyakirina olanga jjajjaffe balakuba embooko mu ddakiika ng'emu nkusiibula ssebo ne baziyita kibooko ate nammwe nga mukyatunda kibooko kitegeeza emyaka 10 gibasaze temwongeddeeko olwekyo tuli ku 0702 06 yesebo emu 6 52 kanjiddemu eri 0702 06 emu 6 52 yesebo n'endala ey'emutene eri 0779 51 96 yesebo 52 sokuyitawo ku proof by research nomanya ebinaabeera mu musomo gwa Great Sundowner simbi ziwoome omwezi ogujja wamu n'okumanya engeri gyosobola okugattako omutindo ku mwanyiyo ofuna kasente akazungu omanyayo akasente akazungu katubonyaabonya tukakolera mu shift ewafunira wano omusana bwe gukwokyako bwewuguma kiba kirungi nolwekyo neyalizanya omwami Kisenyi sinyasebo ekyuma kiwagala kyuma weewaawo nze mbawagadde temulina
Tetulina kye tukuba ssebo kale wiiki ejja tujja kubeera tukulinda twongerezeko ku mboozi eyo. Weebali nnyo ssebo weebalire ddala.